Happy birthday, Roger. Namukubira esimu na Kulwokubiri. Emma Roger nina meeting gye ngenda saba onterekereko tutera okutambula ffenna bwe balina wendagako. Nagamba ye kale eggo nakubira esimu nagamba kati meeting eyo tesaba nyambala erinu because it's a business meeting. Yambala olime kati yansoose n'okutuukawo ku city oil twagambye tutuuka wali ne tusanga Conrad wazungira eka ne mukyala waabwe abayimiridde awo neŋŋamba kano kaweddemu abalabi era abalabi bwe tuvudde emmotoka nate wano Conrad neddeeka balabye kunze Conrad ng'anoonya kyeri balabye konza Conrad nkekamoja Conrad asobola okulirinnya kamoja cyane nayo Conrad nawe kamoja abeerayo bagagga Conrad tasawa kutelo kilo impossible Conrad yali makinde kakati ngechunde tukirirawo shadi chamonge naibizza engabalirayo kino sikiramu ngali abayimidde bwatyabuuza enda kulabikako kale kwegamba surprise yo naye tutuuse amazaalibwa amalungi Roger kwagala nnyo ngazi omuntu okwagala nnyo webale kubeera waddala kuba bwe njogera bwe ntyo osobola okukitegeera simanyi oli waddala nze mu bulamu njagala nnyo abantu abaddala omuntu ayagala omuntu wayagala n'akitegeera nti ddala gundi ogwo anjagala webale kwagala mukama webale kumwagala webale kuyimirira ekisangika bateekeza maaso omukama akola ekimu mu mutima gwo kyeguyayadda tojulanga bulamu bw'ensi ne bw'oli musobi ajjukirangayo n'akuwa omukisa Patricia happy birthday omukama akukuume akuwa obulamu obulungi obutali ndwadde akumpeera omwami omulungi amukuumire omwami oyo ayongere akuwa ebirungi bingi omuzaalire n'abalongo happy birthday to you Conrad nkusabira omukisa omukama akuwa omukyala omuwase atakatali kawundo kakola eddirisa emikolo nina omukadde gwataano ng'okoze emikolo balansiza kubanyabwe basse erinnya nakawera ekyo tuwadde essaawa tegesinga Manager Roger ebintu bino sibitegeera nnyo ebyokwogera naye njagala kusomera akantu akakuli emabega. Thank you for always having our back. Yes. And making a great environment. Then nakali kuno, behind every great team is a great manager. And we have got the best celebrating you, Manager Roger. Thank you so much. Ndoza yeyo message yange. Ero obugambo bwavudde gyendi. Sirina birala byennyongerako naye bwebale kunjagala nganze omuntu n'okutwagala ffenna ng'ekibiina. Thank you so much. Mukama akupeera omukisa akwenyerera ebalabe. twongere engalo ez'amaanyi n'obuwombeefu mukama wange
CEO. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo Kiriza kulwa omukulu manager omukolo guno n'enkulwa abantu abanja abazze okujagulizaako wamu ne Patricia obeeko obugambo bw'oyogera Sebo. Mwebale kujja ku mukolo ogwa IBC Lawyers. Sijja kwogera ebigambo bingi nnyo kubanga omukolo gugwe. Wabula nja kumwebaza olw'emirimu emirungi gy'akolera ekibiina. Nja kumwebaza Sebo yebale Sebo. Okukulonda teyali nsobi. Okukuwa obwa manager teyali ki? Teyali nsobi. Wabula waliwo kigwanira. Ebiseera ebisinga nti omuntu bagenda okumulonda ku kifo abaako omukono gwa Katonda wano okusaasira kwaki. Kati nange siyinza kuba wa nsonga naye muli mutima namuwuliramu ekyo era nga nkimukola ki? Kimulabamu. Nina ekigambo kyensera okukozesa nga ndina abantu benkolagana nabo nga bagamba nti tokolanga bwenkola wabula nkoppa. Tokolanga bwenkola ki? Wabula nkola ki? Bwekola kyenjagala, bwenkoppa, tokola byoyakola ki? Bwendijja ewuwo nange ndikola byokola ki? Ekirema okutwawula wakati waffe kumanya wa olina kukolera nsonga nawe talina gikola ki? Oba ntegerekese bulungi nti ffe mu busiraamu bw'osiramuka balina bye bakusookerako okugamba nti tolina kunywa mwenge. Si bwe kiri? Tolina kulya mbizzi. Bw'oyingira mu muzikiti nga tozisigala ku ki? Kati gwe otandika okugamba nti abasiraamu bwa lugezigezi gwe muveemu tomuvumirira kubanga bwe kye bukola ki? Kati ebiseera ebisinga obuzibu tutera okufuna n'abantu nti bageza okuwa amagezi mu bitali byabwe nga baagala bitambule nga bye baalikoze eki. Naye omusajja ono omusajja mulungi nnyo yasobola okumpuliriza era kyobala tutambudde akakigu era nsaba Omukama amunfuumire wamu nammwe abanfuumire mwenna atutuuse ku biyingi bye twetaaga okulabako inshaallah. Mwebale kuzaala. Patricia ndadde simanyi birthday yange mbyekangidde wala. Patricia oli otya? Wangi webale kulamuluka. Patricia agambayo ekigambo muwa Patricia bwe tulina we twali nga tukola ki? N'afuluma ekigambo kye nali musuubira nti tayinza kukyogera. Kye nali simusuubira nti tayinza okukola ki? Yagamba director abantu bebuzaabuza naye bakkiriza amazima nti kyonna kye tuli tuyise mu mikono gyo. Kukola ki? Naye nga bwe batyo ne Yesu Kristo bamwebulizabulizaako naye essaawa zino abamugoberera bwe bali baki? Ku migongo gyabwe yabatusuubiza nti kulivaako abaki? Abamugoberera era essaawa zino tumukola ki? Si bwe kiri? Abo abatakkiriza nti manager Roger manager wa ddala oba oliawo ku migongo gyabwe kulivaako abalimukola ki? Balimugoberera. Mwebale nnyo. Tuongelee wakati waffe CEO Saabawozi. Ekigambo ojja kukozesanga kya senior member so Saabakadde. Abakadde tekinyuma. Mukkirize ngende wako gyange Director Kizito Ismaish ate ekigambo kye Sigwe wayandudde sigwe yabadde okubiriza omukolo banaye balamusiza mwenna njebaliko yenze ataddeko ebirabo omukolo gwa Roger awo gutusuusiza okusookera ddala
nja kusaba okwebaza abateesiteesi mwebale okugezaako emikolo gyammwe okugattamu abantu abalala kuba bulijjo mbadde mutulugikola netugirengera ntuga ogwaloja naali kubaddeko n'ogutegeera nga guwedde naye olwaleero batulowoozezaako ne bagamba ono loja wa bonna katugezeeko buli muntu awulira nti ayagala loja ku mutima tumugatte mu mukolo era atali wano alina nsonga ze nga ye naye nsuubira okuba nga obubaka wamutuukako ssebo abateesiteesi awo nimba wawo akabonero nebaza director CEO Ahmed Lubowa Sebo tweyanziza simanyi oba weebakira sayidi kikwolwo n'olabanga mu bantu bano bonna omukulu oyo yalina otukulembera walaba bulungi mukama wange walabira ddala bulungi ate nkwebaza n'okumuguluminga si bwe yali naye Sebo olwanyi ebiri mu ssimu nga gwa biwandiisemu director omukulu oyo nina we namusangira yali alimu kukembeera ezimu ezifaako akyalimu olweri eibanda naye nkakasa nga ate kati bwe mulaba leero ne bwe nasooka okulaba akyuse nnyo buli lukya ayongera okukula mu bukulembeze kati ate obukulembeze bwe mulabamu kubwo kyoba olaba ndaba yadde sibaayo naye ndowooza nti gwa baamuzimbye kuba bwe ndaba nga agezaako kufaanana ndabira ddala nga omukulumize bulungi Sebo tweyanziza okutuzimbira omukulembeze omulungi ebikanidde awo Roger ebimu ku bintu nze byensinga okwagalako otegeera kye bayita omuntu ate buli muntu omutegeera nga bwazze okuhandolinga abantu abangi si kyangu abantu abamu balina embeera ez'enjawulo naye omanyi buli omu bw'omukwata mulimu woolabanga omuntu kyakoze kisusse obunene n'ofuna engeri gy'okikakkanya n'omuhandolinga ng'era omukulembeze Sebo nkikwebaliza ekyokubiri nkakasa nga osingako ne ku director okumanya ebyama by'abantu abaliwa omanye ebyama byaffe Roger naye nkwebaza okuba nti kizibu okuwulira ekyama ky'omuntu kyagambye bwe n'akiwulira ewalala ekyo nakyo si kyangu nno abantu abamu enyuma kibawuuka nkwebaza okusirikira ebyama n'okumanya buli muntu nti byoteesa naye bikoma wakati wammwe Sebo weebali nnyo weebalire ddala eyo mugambe enjogera Sebo nkwebaza obukozi Roger oli mukozi obukozi obw'okwagala kyokola n'ogattako n'obutakoowa nti ne bw'oba okooye nga tonnaba kuggusa mulimu gw'olina kukola osigala okola paka ngumaliriza ekyo nakyo nkirabyeko nkwebaza okubeera n'obuntu bulamu ekirala kyenkwebaliza kwe kwagala ennyo Romantic Sebo director njagala okuloopera omwami Roger waliwo olunaku lumu twali ku show emu ne wabaawo ebitatambula bulungi ku sheeyo nalaba Roger ng'ayagala kugaaba Aromatic yebekwa Aromatic yebe nga ndaba afa obulumi Sebo ekyo tekiva mu bbanga kiva ku muntu okubanga kintu kyakolera akirina ku ntobo y'omutima gwe Sebo we balina okwagala kibiina kino era nkakasanga ku bukulembeze bwe kino ekibiina kikyatuuka ku bintu ebirala bingi nnyo ddala weebale nnyo bingi sisobola kubimalayo naye ebyo byensobodde okuggyako ebitonotono Patricia ebibyo nabyo mbyogere mukolo guno bategese gwa Roger happy birthday to you wekimanyi naye nkwagala nnyo weebale kubeera omulungi etuli thank you so much byebyo ebyanisa tubeere kunganeza okirize ngende wakojjange era
yange Mutebi Faruku naye yatuuse salaamu ye. Okay. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakiika zange akogisha zoogedde naye nenda kusaba nange ntuuse ku bubaka nga tewakomye nti omukolo guno ssebo Mr. Rogers nabadde sikumanyi naye ekyanneewuunyisiza kiri kimu nga tuli ku seeta ennaku ebbiri ng'ate buli omu abuuza nze nga wo omanyi nti nkola ki ngumanyi n'olwayo lunasa sijja kubasobolako basibi bambuuza tugenda kubeerawa nebagamba muwange omusajja jjabba weyewuye akyali awo naye bankubire kusaba 11 mbadde neebase neŋŋamba nja kubaawo ssebo omukolo gwo ekyo ekiraga bwenkola ki bwenkwagala ssebo njagala nnyo oluliri okusinga okubeera ebweru naye olaba ndiwo ku lulwo nkwagala nnyo ssebo. Tuyanza twongereganiza amaanyi takasa gakkiriza naawe tusomakawo. CEO ne bakulembeze bano ne bamemba bannange mwenna balamusizza. Njagala kunnyonnyola ku kigambo mwenna bizinesi zonna oba companies omukulembeze oba omukozesa aba n'ebigendererwa bye byayagala okutuukiriza ate n'omukozi aba n'ebiri byayagala okutuukiriza. Kati bw'osanga abakozi abangi nga bano balina ebigendererwa ebyawamu bye baagala okutuukiriza ate na buli omu alina ebibi ebyenjawulo byayagala okutuukiriza. Kati manager lwe lutindo olugatta omukozi n'omukozesa, omukozi n'afuna ebigendererwa bye n'omukozesa n'afuna ebye. Kyendowooza nti omulimu ogwo manager we yagukoze bulungi. And happy birthday Patricia, my daughter Namuli, happy birthday. Twongere engali nnyo ennyingi ezaddeeka Kasagga nga tugenda ebigambo ebirungi. Mukkirize era Dayrekita Kasagga y'omu yeera mutuma eddimu saba omukadde wange ekkiriza obutuma obulimu ogw'okumpitira CEO atuuse ebigambo by'eri birthday boy ate bw'anaamaliriza birthday boy olwokubanga olunaku lulwe ffenna twalutegekedde ye ate yajja okusembayo ng'atubuulya bw'alabye kumulaabi kikyalowoozeza nga musanze kamwokya. Banange mwebale kunyuma mwebale kuweesa lunaku lwa manager waffe ekitiibwa mwena muli so genial. Oh my god, abasajja muli so wow. Classic. Birthday boy Fuga oli so down to earth bambi webale nnyo nsaba Mungu akutwalira awo era akwene kyosinga okuyaayaalira kibako kyosinga okuyitanga. Erinnya nze Jarila Bwotalya Bima omwana w'obuwala presenter Baba TV ate nga ndi muzanyi wa Romantic Entertainment ekishabagaza ekya Saturday bwetuli mufumbo siri mufumbo mukama wange. Nja kubasaba twongere okusalako ku budde olw'okuba nga tuli bangi. Yongera omwongezaako ku munwa waggulu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebigambo byange Eva biba bitono ddala kubanga siri mulungi mu kwogera. Wano wendikulira nenga happiest birthday manager webale kula webale kuba musajja mulungi saba omutima gw'olina togukomya bange kimanyi kunyiiza naddala nze nkyonga naye bambisaasira
bagamba kuba obwavu bakola ki munaye owumbiranga nze wotaata nga amazazi Seka ngenda kunonya kunjani. Mumpe. Seka ngenda kunonya kwa. Thank for this opportunity. I'm a bit nervous, I'm sorry. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday, Manija. Yeah. Thank you for being a good person, a jolly person. Amaliza. Enjoy your day. tweyanze kangende wakalungi bate munaffe bwebire tukubeko ku ngalo nabwe lujjezaaga kuba bajja kutuukako yagaliza muno ekyoyagala Amanya n'eddoboozi Tasha Karungi Shaz nga ndi muzanyi mwa Rheumatic Entertainment. Manager Roger, thank you so much for being professional. You're so kind and honestly, your leadership, you inspire me personally. Webale kutuwumbawumba kimanye kitunyiza kubanga tuli bantu naye webale kutukirizanga neyansanyo neyanzege. Happy birthday. feyinyandako kubwekaniza amaani Shadia, how are you? Yeah, I'm fine. Hey. Chichi anya kuzanya ayogera yenze. Wati nguchi. Wama, setususa. Wama, tubaniriza. Nze nga DOP. Omulundi gwange okusoosa okubalabako mwenna nga siri ku kamera ate noonya ango ate biki ate lighting mufu so kizaamu amaanyi babadde baffe abaleero omuli Patricia ne manager Roger nze nga Faith mbagaliza obulamu obulungi obulamu obujjudde scenes eziri beautiful beautiful angles nga buli ekijja kiri masavu no bad lighting ebitegeera nammwe happy birthday otye tweyanze kanene wasiye jamada Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Jamada. Sitera nnyo okwagala kuwaana bantu mulinde wano abasinga nga bakola bwe badde ebbali boogera amazima era wegenderezanga n'abantu abakuwanira mutujjudde sigenda kikola mukama wange meneja wange Rogers ayisibwe banange balinyo okubeera muntu mulungi awuliriza ategeera ebizibu byaffe nga buzannye saagala kwogera nnyo kubanga olunaku lwanyumirwa naye saba Allah akuwumbusa olunaku luno alufuule olw'amakulu bulamu bwonna obulamu bwaffe bazanyi banange bonna buli omu mu kitiibwa kye mwebalina omwebalira ddala okubeerawo manijjawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balina omukisa abo abazaalibwa bakadde baabwe ne babalambika ennaku z'omwezi ze babazaalirako
naye ffe baazaalira ku mirembe nga bagaa nti bakuzaalira ku mulembe gwa Gundi. Gundi yali awamba kati tusubwa essayumba lino. Museveni yali awamba ne banzaala. Gundi yali azakola waati. Happy birthday manager Roger. Nebaza akakiiko akatesitesi akasobodde okutukolera ekintu kino ekiri colourful ekirungi ennyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala, ssebo nkwagala nnyo. N'abalala bonna nebaza ne dayirekita waffe okubeera nti yatuwa omukisa okubeera nga tusobola okubeera nga tujanjawaza ne tujjawo ne tufunako ku ssanyu. Tusaba Katonda abalakayitewo tukasaba Mukama wange nti ne beetabira birthday twetaaga kristo tufunireko olunaku tufunemu kalitreat nga kano tusanyukekokko neyanza nnyo neyanze. Manamusizaako banyewa ne bassebo Mukulu Rogers akutte akazindalo ejjemba Faizo naye kamusaba okulamusizaako salamu alaikum warahmatullahi abaswahaba bonna abanyigande abatali baswahaba museebye mutyanno. nawe bulijjo banoonyesa anga nawe bulijjo bagamba terera mu fulemu. Anyway, but happy birthday, Roger. Weebale nnyo netukoledde. On behalf of my team, badiyo tetulina ndowoozaako babiri n'abalala bali mu department nga babiri, abalala tebaliiwo. Tuli basanyufu nnyo ku byetukoledde. Eringi ennyo kubanga tulabye ku njawulo mu kyangufuka manager waffe. Nga badiyo oba ne ttiimu ya production tulabawo enkyukakyuka n'entambula egenda mu maaso. Tukirabira ddala era twebaza nnyo obuvunaanyizibwa Mukama waffe bwe yakuwa tulaba okutambuza bulungi. So n'olwekyo bingi byo bye tuyinza okwogera ku buweereza abo naye ate ndowooza nti si bya leero. Olwaleero lwakusanyukirako nakuyozaayoza olw'emikwano gyange nange ali wano, abalala batasobodde kubeera wano, bonna bagamba nti happy birthday to you. Bakwagala nnyo era basanyufu nnyo. Mwebale kujja Manager Roger amazaalibwa amalungi ssebo, weebale kukula Patricia, weebale kukula n'abazze mwenna mwebale kujja oda mwerabe mukadde waffe maneja waffe nsonyiwa okulaba amazaalibwa amalungi ssebo, abateesiteesi abategekedde ekijjulo ekigenza obulungi bwekiti mwebale nnyo mwebale ddala enteekateeka ennungi. Nze siri mwogezi nnyo Nyanzi, ndi wa bikolwa gye tuvuddeyo nandale boogera naye abanyankole mulina ebintu bimwagala ennyo wadde ente Jakutegeeza mutegeeza tugenda ku kyalo ebalaza mwana Roger twere serious bana olw'emirimu gy'okolera kampuni yaffe okuva lwajja wente y'ekinusu Manager Roger olunaku lw'onategeeza tujja genda Mukalasa ennyana yo ogenda gwonambulira wonaagyagala naye nkuwadde ente Katonda akuwa omukisa omuwanvu olw'oluguudo akunjagalira. Atwebaza nnyo kitwekaliza abaana. Happy birthday,
manager. Yes. Patricia nsonyiwa balesitegedde nti awo n'amazaalibwa happy birthday Patricia mukwano gwange asinga mu kibiina nkwagala nnyo nkwagalira ddala sijja kusobola kuwa nte kuba ndiwadde mukama waffe nja kuwa embuzi ngenda okusobola ngenda kuwa embuzi mukama gw'omukisa Patricia muwadde embuzi kirone ku lwokubiri kubiraako ono n'embuzi tweyanza iki kwena yasitudde mu bulabo ekyengalo tukisigaleko Olempanga 15 years. Roger, my message I have for you. I love how you make people feel seen, appreciated, and valued. People who come to your office, you listen attentively. That is a gift not everyone has. Yes. Patricia, happy birthday, Trisha says. I wish you the best life has to offer. You're just a sweet young girl. Someone come out and wear Sekama wa kampani yayogera. I could give everyone. I'm
so happy to be part of this celebration. My name is Pastor Rosemel. Most of you know me. Yes. Abatamali Science Obalaba is my first here. Kama bange nasimiddeko nnyo ne bazanyi bannange. Manager Roger, happy birthday to you. I wish you more wins, more success, favor and good Islam. Amina. Patricia, happy birthday to you. Keep shining, baby girl. All the best. Happy birthday. Patricia, happy birthday. Teri agenda dusimattu. Bana ba. Director, manager, n'abantu mwenna abazze olunaku olwaleero n'abategekedde omukolo guno beebaza temujjango. Manager, kwagaliza amazaalibwa amalungi owangaale ng'obukulu bw'eggongolo. Olwekyo amannya agange nze Maziko Barnabas Mubaraka naawo Patricia amazaalibwa amalungi nyange. Bannange musanyufu okubeera wano mukolo gw'ekitiibwa ogw'omukulu Ayinisiwe Rogers, the manager, the big man, omusajja gwesinga okwagala era nga ndi musanyufu kubanga celebratinga ffenna amazaalibwago awo amazaalibwago ne sistange Patricia, happy birthday beautiful. Thank you everybody. Amannya gange bampisa Naraiso Brenda. Manager Loja, webala okubeera omukulembeze omulungi. Onyanguyiriza obulamu mu kibiina kino. Siyinza kugamba nti nekyusa okubeera mu kibiina kino. Happy birthday. Happy birthday, Patricia. Abatesitesi mbeebaza omukulembeze nawe tukuweza. Amanya ze Alba J Music. Ndi musanyufu okwegatta kumwe abasobodde okucelebratinga manager. Manager, weebale kuleebeka gye, weebale kukula, nyebaza Ruhanga okukuha amagara malungi, okuba omutima mulungi, okuba omushaija w'omukozi, okuba omushaija wa famire, n'otugita kwena, otwakira, tiine w'okutusosola gwenu, webazaali ekyo gwenu. Bwekyo kankole kikusinga okumanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lord.
Happy birthday, dear Roger. Happy birthday, dear Roger. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear Roger. Happy birthday, dear Namuri. Happy birthday, dear Namuri. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear Namuri. Thank you so much. I wish you a happy birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manager tuwagaliza amasaalibwa amalungi, tukwagaliza ebisinga byonna byonna byesiba okwagala, otwagadde yokuba like totusosola, otwagala otwagala buli omu kitiike, tusinga buli kimu kyotukoledde kama tukuumire. Happy birthday. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenzikiriza endala mukama weebaze. Manager sina nnyo bingi byakwogera wabula mukwano gwaffe obumanyi olina wakati nkwagaliza birungi byokka n'abalongo nabo ayongereko abalala peya 3. Patricia, happy birthday. Naye mukama wako ky'osinga okwagala. Kawungeza akalungi kusebo ne bannyabo erinnya teryawukana nnyo na gammwe Ahmed Sekujja Manager Rogers sina bigambo bingi naye kenjagala okugamba nti if it ever happens and you need a gun, please don't ask for mine, just keep it and go to the front line. Patricia, Shadia Mowa. You in the video, Baba. Oh, Baba, yo. Kwagala nnyo nsaba Katonda mu kyoya yanira kikulu. Patricia tunule happy birthday. Kwagala nnyo. Ukanguliza. Mpaka ipakila ikayo omukama mulungi ekisera kyonna ab'ensikiriza enjala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya nze Namutebi Sylvia. Manager Rogers nina bingi ebyokugamba naye bano bankwaza ensonyi kankugambeko byensobola okugambira wano. Weebale nnyo okutwagala, weebale nnyo okuba omuntu w'abantu. Nze badde basirinaamu mutwalo ng'akasimu nkawulugunya ewa manager embeera mbi nga akasente kakyuka nga za mulimu
tweyanza nnyo okumanya ebizu bye tuyitamu nga ffe abali wansi ate era tweyanza nnyo okuba nti otuconnectinga eri bakama baffe aba waggulu. Tweyanza nnyo okututegeera, tweyanza nnyo okutwagala. Happiest birthday, darling. To you, Patricia. Ono aba muwala wange. Emizembe gye mulaba akola si gyange. Emirungi gye gyange. Twagala ne Patricia. Happiest birthday. Mwena aba organizing ekintu kino bannange tweyanza nnyo tweyanze. Nepa tubuuzeeko omanyi maama wange ye true definition y'omuntu wa wansi era bwajjamu enkondo omulabira ddala nga muntu wa wansi. Abamangu n'ebyengenga byatandise dda. Balamusizaako basebo ne bannyabo, director nkulamusizaako nnyo ssebo ne ba directors abalala, manager Roger South, hello ssebo nziramu, hello manager, happy birthday. Nze ebyokwogera nina bingi naye first of all njagala kimanye nti nkwagala nnyo nkulabyeko mu kiseera ekizibu ng'onkwata omukono n'otaguta, wensobezza n'ontuuza n'ombuulirira, wenkoze obulungi n'ongamba nyongeremu amaanyi. So you've been more than a friend to me, nti wafuuka nga muganda wange gyendi. Neyanziza neyanze gwebale kunacharinga. A very happy birthday, a good one though. Then nange happy birthday. Then enswala omukisa guno okwebaza buli anjagaliza amazaalibwa amalungi, abampadde ebirabo nabifunye, neyanza neyanzeege. Conrad embuzi yange Kurokubiri tujja mugiddukire tugikima. Balamusizaako basebo ne bannyabo, erinnya nzimbazi Jackie Roja kweyozaayoza okutuuka ku mazaalibwamu. Webale tubeerera taata nsinga era nsaba Katonda addemu n'okusaala gy'omusaba. Patricia, happy birthday dear. Sikwasoose kasenga kukufatanya ekisooseza bano olabe lwekikolamu obuliro omutwalo gwo Tolina ssente toyagala kwogera. Nenda omutwalo gwogere. Tolina ssente tosobola kwogera. Oba Morris amwogere. Neighbor yogera. Neighbor. Patricia, happy birthday.
Director CBOJ. Microphone. Manager Roger. Happy birthday. Thank you for being a great leader. Thank you for guiding us. Thank you. We really appreciate Patricia. Manager, yonna babyogedde era nsaba aba kyoyagala nekyolowoozaako olowooza abikuwe naye nina kyembi mukusaba kiri kimu manager bwobituukanga kyasi olaba nti obanga olemereddwa oyagala otule kulira ogende ddamu nkyewoozeko okusooka ogwokubiri ogwokusatu ate siti kugwokuna ogambe kuba abaana bano kuba kampuni yaffe kansigale kusaba totubanga Patricia akubadde kwagaliza bingi byerezo kimanyi mwegale kukino twongereza abasenior member kati namwe ba junior member mwegobyeko mu ngalo ez'amaanyi abantu baba beemanyi muzibulire tuzibuze kale munkolereko gambe kyekaddeko bantu bonna batutuulidde nibo babize nnyo olugendo tulina kyetuwagaza twagala bigambo byaki Good evening, everyone. Thank you for coming, all of you. Welcome. My name is called Moang Beatrice. Good evening, manager. Thank you for loving me. I love you so much. Happy birthday. Patricia, happy birthday, Mulunji. I love you, all of you. Mukama wangu bilenga mutayo. Manager, webale butasosola. N'otwagala ffenna nga teweekubidde sayidi nti oba ffe twakajja oba mulimu abakadde n'otwagala kyenkanyi ffenna. Mukama akuddizeewo, Mukama akunkuumire, akuwe by'osinga okwetaaga, akume abaana bo, akutaasa amaaso amabi. Nkwagala nnyo. Thank you.